akabira mu bikire. Abaganda balina olugero olwo nti olaba akabira mu bikire naye ate amukutukidde mu ngalo. Ekisooka gwe wano wali ondeeseeko wano n'ombuuza nti obukyayi buno, ensigo ez'obukyayi ezisigwa mu bannayuganda gavumenti nga tevuddeeyo, nenkubulira emirundi n'emirundi gye twakawaaba ku poliisi. Watulaga wano empapula IGP n'abalala. Yes. Nga twekubira omulanga nti omuntu ayitibwa Jakana Nadduli ayitiridde okukunga bannayuganda batuuse obulabe ku bannayuganda ab'eggwanga ly'Abanyarwanda oba abavandimu, nga gifudde mugoyo gwalya buli lunaku emmere gyasiiba okulya. Ate nga kinnewuunyisa Jakana oyo yasomako, kubanga omuntu akulevu y'okusomako waliwo ebintu by'otakola. Era ffe ne mu famire waliwo kye tutera okukozesa nti ekirowoozo kyaleese kijja mu ntegeera ye. Continuously n'akunga abantu okutuusa obulabe ku bannayuganda ab'eggwanga ly'Abanyarwanda. Era Tuhimu agamba situli bannayuganda, era agamba nti gavumenti endala bw'erijja Uganda tulina ogivaamu. Ebyo bigambo bye. Every video gye yakakola ng'ekunga obukyayi against us tugiina. Twali tuli awo poliisi netukubira amasimu ti omuntu gwe mwawaabira twamukutte. Good enough twali twakola da statements. N'atwalibwa mu kooti ogwasooka n'alimandingibwa mu kkomera erimu eriri wakatabula balina baliyita Katalemwa. Ndyerabidde erinnya. Kakati era ekitongole ky'abambega mu poliisi ne batugamba nti omuntu gwe mwawaabira bamukomyawo mu kooti ku lunaku bwe ruti. Bannaffe olwakitegedde nitugamba mumanyi katugende tufolowinga omusango gwe twakola ki gwe twawaaba butuntumula. N'omulamuzi yennyini akitegeere nti abaawaaba omusango guno bali serious. Ne tugendayo as civilized people ne twatendinga court. Omulamuzi n'amugamba omusango gwe yazza gw'amaanyi nnyo naye gweyimirirwa. N'amuwa bail nti embeera gy'alimu mulwadde. Naye n'amugamba asasule cash bail oya 5 million. Ekirala n'amulistraining kye bayita ganging order, obutaddamu kwapiyaringa ku social media, ku TV okwogera ku nsonga eziyinza okugeneratinga abantu okuttingana. Obuzibu bwa Jakana buwanvu ayinza okubanga mulwadde ng'ali mu bana abantu percentage eri, kubanga ebigambo Jakana byayogera tosobola kubyogera. Amanyi kyakola. Kyova olaba etteeka liba lirina okuvaayo continuously. Gundi ono omusajja wa Hong Kong oyo omusajja ono lekyu era wa president wa Hong Kong mwerabidde yagamba nti ensi abakulembeze bwe balituuka ne basirikanga omukono gw'ekyuma tebagujjaayo, abantu aba bulijjo bajja kutwalira amateeka mu ngalo zaabwe. Otegeera? Jakana Nadduli ne group continuously bwe basiga obukyayi eri eggwanga ly'Abanyarwanda mu Uganda, first situjja kuba na option okujjako okwedefendinga. Kituuse ku ekyo. Yes. Bw'aba basiga obukyayi ku bantu baffe, buli wosanga Omunyarwanda teeka mu kyoto ne batakwatibwa omukono ogwa kyuma ne guvaayo, first tujja kuba na option okujjako okwedefendinga, kubanga n'ekisaanyi bw'oyagala okukita kyedefendinga. Situjja kumenya mateeka, situjja kulumba muntu yenna, nekye tutagenda kukkiriza kwe kuttibwa nga tutunula butunuzi. Ffe sitwakutte layini ya butujju. Ate jjukira ensi Rwanda ekitta abantu kyatandika bwe kityo, abantu nga bakunga okutta abantu ku radio ne TV nga gavumenti ekola ki etuna butunuzi. So kye kyatutwalewa Luwero. Era nze navaayo ffe kye twasikowalingayo ku olwo kiri kimu, okuba nti takkirizibwa kwogera bintu biyinza kuvaako. Well, but Mom Gashumba, omaze ebbanga ddene nga weemulugunya. Yes. N'abavandimu b'Abanyarwanda abalala. Why can't you simply educate this person? Kubanga mumubadde wano ebbanga lisubira nga gw'olina gy'omanyi ewalala. Situbadde na wano. Uganda yatusangawo. Abannayuganda bamu tebakimanyi. Ebitundu ebimu bya Uganda, Uganda yabisangawo. True. Ebitundu ebimu. So why not educate him?
n'abalinga ye abatamanyi kino waliwo abalowooza nga bwe wayogera the other day actually nakulaba mu interview ngati abamu balowooza nti mwajja na President Museveni you're here oba muzze ku mulembe gwa President ajja tulekawo yetusangawo kankubuulire I agree with you. I think ba elders baffe abasooka okuleadinga ebibiina by'Abanyarwanda mu Uganda tebakola kimala. Twetaaga a massive sensitization kubanga waliwo omuntu atakimanyi nti nze waliwo abatuuka ne baŋŋamba nti Gashumba e Rwanda mwavayo bakuzala kitundu ki mu Rwanda. Yes, zinzalibwa Vira Maria wano Masaka. Ulira nzalibwa Vira Maria wano taata wange azalibwa Vira Maria ne mama baba zaala wano ne jjajja bange bombi side ya mama ne taata nabo babaziika Vira Maria. E Rwanda ndabayo nga bwenda ba Nairobi, nga bwenda ba Kinshasa, nga bwenda ba Angola. Sina wadde akantu akenkana esimu ene Rwanda. Actually nina interests Kenya okusinga wa Rwanda. So baganda bafa abasookawo abadde bakulembera ebibiina by'Abanyarwanda beno I think tebakola kimala kuvaayo ne babulira abantu the real facts. Kubanga abazungu I think yali 1894 ba 1884 1894 after Uganda protectorate. Conference yatule Germany. Ebitundu ebimu Uganda yabisanga wano. Ebitundu nga mezo zonna. Actually omuzeeyi yatugamba nti okumanya abazungu abo batukola bubi. Yebe bali bakuyetenga boundary ya Uganda ne Rwanda. Toilet ya jjajjaawe bagireka Rwanda ennyumba ne bagiteeka Uganda. Nga baba yagala okugenda okweyamba asala nsalo n'agenda ne yeeyamba naddewa Uganda. Ontegera ndowooza. Ate Abanyarwanda bali mu groups 3. Kati ffe bajjajjange bajjanga economic migrants. Bajja kupakasa. Ne bapakasa wano Ssaabasajja Kabaka yaliwo ebiseera ebyo n'abawero kaminga. Era kyova olaba ffe bondi gye tulina n'Obwakabaka bwa Buganda abantu abasinga tebagimanyi. Tewali Munyarwanda ayinza kubemukolera Bwakabaka bwa Buganda. Kuba bajjajjaffe baatuuka kufanga batugamba nti mulwanyisanga omuntu yenna ne temulwanyisanga Obwakabaka bwa Buganda. Nga tubabuuza why nti baatusenza. You get it? So na era kansinzire ku radio 41. Ebigambo ebyogerwa Jakana Nadduli ne group ye kibiri presenting Bwakabaka bwa Buganda. Yes. Nze nkyogera kubanga I know I have friends nga omuntu nze nyina mikwano gyange abalangira n'abambejja. Actually nsibawo ne milioni 5 njagala Jakana nze naye tunoonyesa abasajja Kabaka tulaba asookayo. You get it? Yes. I'm ready. Nze naye tunoonyesa abasajja Kabaka tulaba akola ki asookayo. So bino ebigambo ebyogerwa bano abantu abasiga obukyayi si official position yaki. No way. Okay, but are you ready okuyimira mu kooti okumuwa obujulizi? Oh my God, we are ready. Ate ku luno lwakomawo kigenda kubeera massive. Lwaki? Twagala kisendinga message nti we are Ugandans. Tunyigirizibwanga mu abantu bonna abalala. Waliwo omujege yaliyo nga agamba mbu ebibanja bajjajjaffe babijjawa. Era nsinzidde wano njagala ojjo ŋŋambe nti jjajjawe yawa jjajjange. Ebibanja byaffe kitange yabyegulira amataka yagakola ki? Yageegulira ku ssente ze. So we are not willing. Kye tutagenda kukkiriza be bantu abamu okusiga mu bantu abalala obukyayi. Omanyi lwaki nzija ku leedi eno nze? Omuntu continuously bw'alimba nga temuvaayo kulimbulula gafuuka mazima. Badde nkugaffe bajjajja bajjanga abapakasi. Kati waliwo group endala yajja 1949 1959 be ba refugees abadduka e Rwanda olw'entalo ezaaliyo. Eyo group yajjiramu ba President Kagame ba Let Fred Rwejema era be baasalawo ne badda mu nsi yaabwe ki Rwanda. Basically abantu abali mu Uganda nga they were Rwandans baddayo abasigala wano banna Uganda twina national IDs buli kintu kyonna tukikola kitukina though bannaffe abamu baba national IDs ne passports. You get it? So tuli banna Uganda law abiding citizens. Tukuze nammwe tusomye nammwe mutuwasizza tubawasizza mu Buganda wano tewali family mwe tutali fe tuli munyu teri agulozaako nadduka era asigala gunoonya abavandimwe. Yes, tuli banna Uganda. Bino bagamba Museveni twaja Jesus Museveni yansanga ndi mu P5 nzijukira bulungi 85. Omanyi yasooka kusalako Masaka. Abantu asenga kye batamanyi. Yasooka kusalako Masaka n'atusalyako eyo. Kitaffe n'atukozesa buli mulimu gwonna oguliwo. Kubanga yasalako Museveni yasalako e Masaka I think on August 23rd.
n'awamba mu January next year ne tusimba Kalituusi atamanyiddwa bulungi mataka ga kitaffe kati waliwo abajega bagamba mboyo Kalituusi kitaffe yamugula ku mulembe gwa Museveni. You get it? So kiri very important era mu Abanyarwanda mwenna abampuliza baba bavandimwe, it's very important tuveeyo tuwe bannayuganda facts. Bwe tutabawe facts bana fe tuzita ntarahamwe entarahamwe zino bwe tutaveeyo ku diffusinga butwalwa ntarahamwe zino bayizo tufuukira ekirala. But something I can assure you, Katonda tatuvangamu. You're ready to defend yourself. Jesus tujja kwe defendingira ku mazzi ku ttaka ne mu bbanga. Lwaki tuli bannayuganda situkola fujjo ku muntu kungu walonda bye kunga nkole fujjo ku muntu nkola najje Masindi tiwali abanyolo wero kamuje nafuna nali sijisuya na bunyolo yali mpitirivu nnyo ontegera ndoze nego lwaki ompala n'olw'eggwanga lyange kano kakulu nnyo nga tona bagenda mu kalango ate abantu abasinza tusigako obukyayi tibali mu ggwanga buno. Waliwo omusajja omukulu gwe tuli mu kunoonyereza akali mu Amerika eyo, omuntu ava mu Uganda wano nafuna visa ya Amerika n'agenda mu Amerika n'apanga ekiboozi kyonna nti Museveni amunoonya, gavumenti ya Amerika n'emuwa obutuuze ng'alimbye bulimbi, n'emuwa obutuuze n'emuwa green card n'amala n'emyaka ena then n'emuwa passport n'aba ne rights ng'abaana ba Trump ze bakola ki ze bayina. Oyo musajja omwe agamba nti Gashumba nga jjajja wange taata wange yaziikibwa wano siri mu Uganda. You get it? Ye mu Amerika, mu Ngereza, mu Germany. Nyina be manyi abagende Bungereza, abagende Germany ne balimba mbuno basiyazi. Omanyi kati ekiboozi ekisinga okutunda ebweru busiyazi. Ompulira ndowooza. Mbuno mu basiyazi, mu gavumenti yane yagala batta. Ne babawo obutuuze. Ne bafuna ne passport zaayo. N'obalaba ku social media nga bagamba Bagashumba si banna Uganda. Situina nsindala. Wano we twazaalibwa, we tusomedde, we tujja okuziikibwa here in Uganda. Wano babi yajja okusooka, babi Itungo 10 ku 10 Munyarwanda. Nkyogera babi Itungo 10 ku 10 Munyarwanda. So asooka agobe babi. Bwe walibeerawo nti batutikka ku bbaasi n'abaana bo be bajja sooka ogirinnya. No, I thought no, omukulembeze kikakatako okuvaayo n'ovumirira ebikolwa ebikolebwa abantu abeerimbika mu kifaananyi kyo katwasuminge beerimbika mu kifaananyi kye. Kankuwa example. Jakana Naduli successfully preaching hate against our people. Bwe yaga ku accident eyasooka ku kitanda n'agamba nti omulwanirizi w'eddembe agudde kabenje ne tukyanoonyereza akabenje ako. Jakana Naduli bwe yakwatibwa Kyagulanyi yavayo n'agamba nti omulwanizi w'eddembe akwatiddwa. Alina akazannyo kazannya. Lumbuye. No, Kyagulanyi. Ne Lumbuye. Nzija. Akazannyo kazannya. Oli bw'aba tannabakwatibwa amwedistancingako. Bw'ayoolebwa ng'aga mulwanizi wa ddembe. Owulira? Era ku lunaku Jakana lwe yasooka okuleetebwa mu kkooti, Kyagulanyi yasindikayo Louis Rubongoya ne Eddie Mutwe mu kkooti Luero. Bw'oba tobelievinga mu njiri ya Jakana, lwaki osindikayo omuwandiisi wo nga tokkiririza mu? Yes, nze neetegeerera. Yasindika Rubongoya. Kyagulanyi ogamba nti tubalabise naawe katukulabise. Yasindika Louis Rubongoya ne Eddie Mutwe. Bakole ki? Bagende beeyimirire Jakana Naduli. Kwolwo omulamuzi n'agamba sigenda muwa bail leero mukomewo next week on Wednesday. You get it? Ulira? Lumbuye bwe ya faking omukwata the purported arrest tabangayo kubanga up to today talaganga komera le bali bamukwatiddemu. Ulira? Kyagulanyi yateeka tweet nti an international human rights activist akwatiddwa. Actually aganti akidinappingiddwa. Era n'agamba nti nga Nuupu egenda kusindika lawyer n'asindika Nkunyingi ogende Take okulwanira ani Lumbuye. Kati ongamba otya nti ebigambo Lumbuye byakozesa tobisanctioninga. So kyalaze okuyimira n'abantu bano kiraga nti he supports what yes. Part and passion. Yes. Waliwo omuwala omulala, omuwala oyo naye bamukwata ennaku ezo naye yatuwemula nnyo. Era naye yavaayo n'agamba nti omulwanizi w'eddembe mulala akwatiddwa.
That's him. Omanyi Kyagulanyi yasoma MDD. Makerere, music, dance and drama. He's a good comedian. He can act. Chovola Kyagulanyi bw'abeera mu mmisa oba mu kusaba ng'okwo. Kyemwagalako mu binnyo mu kupozinga. Ayinza okwefuula ng'enneeme mukutte ne bakuba ekifaananyi. You get it? So, okumutegeera emizannyo gye, olina okuba nga tonywa mwenge, tonywa njaga. So, watulia Kyagulanyi nabira comedian awedde. A certified comedian. No, mukulembeze. Kati kusesa. Former member of parliament. Chadondo is the leader of the party. Let me tell you. Is the leading opposition politician as we speak. Kubaka namulo namulo Akalu. So Akalu wakanonyeza comedian akulembera. Linda ko namuno kubaka. Kubaka. Wanonyeza comedian. Akalu. Yes. Achikirire abantu be Chadondo. Kubanga abantu balonda abafanana. Then he must be a bad person. Abalonzi. No, go anonyeza comedian. Certified comedian go man. No munonyeza Akalu. Abalonzi. Balonda babafaanana. Actually Churchill yagamba bw'ogendanga mu nsi togendanga mu bifo okubiraba bwe bifaanana sisinkana abakulembeze baabyo. Kankuwa example endala. Singa obaddeyo okulonda ebwindi mazike. Ebwindi forest. Bill Gates ne Jeff Bezos ne bagendayo banoonye obululu. Nga waliyo ne zike inoonye obululu. Amazike galonda ki? Okay. Singa tugenda mu bwindi. Bill Gates omu ku basajja basinga obugagga mu nsi yonna. Ne Jeff Bezos. Ne bayimirira wali. N'amazike ne gayimirira wano. Nti nga amazike galonda anajja mu parliament. Galonda ki? Zike linnaalyo. Weebale nnyo. Abantu balonda ababafaanana. Singa ngenze n'omutwalo gwa $1 n'engukasuka mu mazike ebwindi. Gwe n'ogana 1200 ejjudda amenvu. Amazike gatwala ki? Menvu. Naye nga omutwalo gwa $1 gwadde gusobola okugula loole ne loole z'amaki z'amenvu. Abantu balonda ababafaanana. Lindako. Nze gwe wampise. Njagala ondagayo ekintu kimu Kyagulanyi kyakoze mu mwaka oguwedde ekimulaga nti opposition leader. Kimu. Leading opposition politician. Abadde Ukraine mu bimotoka ebirwanyi. Babbi Mwanyinaze yagamba mu bulamu bwabwe tebeeyagalangako nga kati. Tebafunanga kadde kalungi nga ke balina kati. Babbi yagamba tebeeyagalangako nga kakati. Okitegeera? Omanyi ongamye nkulage ekintu kimu. Nze ndi vero observant. Mami Gashumba tukola fena program eno. Nze batambule fena. Weebale nnyo. Ongamye nkulageyo kimu abadde Ukraine mu bimotoka ebirwanyi. Bikwatagana bitya n'omuntu eyamulonde yafiire nansana abaana b'abantu abakyali mu makomera ensi terisonyiwa Kyagulanyi. Abantu bawano kasita bakwagala ate bakukyawa. Omanyi nti abaana bakyali mu makomera. Kati wagenze simanya no European Parliament. Yawanze Muliro tujja kujjaawo bwa Kyagulanyi yage. Omanyi lwaki? Kyagulanyi amafuta ne bagata simwa talina kyafiirwa. Ye munnabyabufuzi asinga obugagga kati mu Uganda. He is the richest opposition politician in the history of Uganda. Sente zaakoze. Yes. Ekirala tewali bantu bakoledde Museveni bululu bamukoledde politics nga Nuupu. Ali mu kaweweevu. Nalabye President Museveni Masindi mbadde ndudde omulaba. Alinga ngo emyaka 4 okunyirira. Jesus. Ne kaseera kali akawo okutuwaka Kabesigye. Ngasula ku tension yagwa. Mikwano janga aba police bangambye aba operations tibakyalina mirimu baziye mu byalo kunoka kasooli. Nope. National Unity Platform. Tewali kibiina kiwadde Saabalwanyi Yoweri Museveni mirembe nga kyo kubanga kibiina kye. Nope, kibiina kya Yoweri Museveni. Nabalowooza nti abamu balowooza nti Kyagulanyi ye munnabyabufuzi ku lw'ovuganya gavumenti asinze okuwoma Museveni akadde akazibu. Kaki nga kikimbulire. Ngachi. We've never seen a violent election like the one we had. Ngachi. Bwe yaggwa. Kubanga mwali mutadde. By the way, according to intelligence sources, government yali dealing with insurrection. Wani bachita mu Luzungu. Government yali dealing na balonzi. Yali dealing na bantu abagala okujjako government n'amaanyi. Nga bagamba we are removing a dictator. Bwe singa wali dictator walikoze eki. Now I know kudiginga in. UPDF was not dealing with the ordinary voters.
yali ediringa n'abantu abagolo kujjako ki gavumenti yenjawulo n'atugamba tajja kulayira tiyalayira n'atugamba anafugira emyezi 6 nga si yeye kati kiri mwemeka genderera gingira gwa kusatu Kyagulanyi manyi ompuliriza teeka ebifaananyi bya Yoweri Museveni mu bedroom yo mu kisenge ky'omusinze kita Sebo Museveni wankolera ekisooka yali afeedinza out nga takyali mu bayimbi the first 5 ate nakomyewo one man army omanyi mu magi wali wanagambye nti mwetegefu mbere 2 agise 2 men army ali wano nemba dembe sobolera bano bobonjo yininga mbesobolera ali wano bamuyita nindi flagambye nze ngambira Frank Gashumba I will defend him from the nopists where I know kati afuse soldier army anjo yininge webale nnyo ye opposition leader asoose okubeera ne moloka etakubwa kikompola emmotoka ya Kyagulanyi muhozi ne gyatambuliramu taliyo tebakulimba gwera omwana ampuliriza essaawa zino keera weepakasize nupu gavumenti eno yagiteekawo balikaweweevu novuma gavumenti nodda novuma nodda afulayinga first class business class Kyagulanyi lwaki tafaayo bamafuta tegasimwa tegamukwatako abaana be bali bulungi family eri bulungi excitement ebadde mwami Gashumba abantu balowooza eggwanga gwe linatandika okusima amafuta kigenda kuba push mu byenfuna bya Uganda ekyo sikikkiriza awo ndifali awo singa Kyagulanyi yagambye twagala batubulire sente zinaava mu mafuta zigenda kukola zitya awo nali badde nsaidinga naye accountability they would stand with him. Yes what do you agree with kubiya yogede because tewali yakugamba abazungu abawagira temuteekawo mudumu gw'amafuta bakoze bulungi nnyo okusinza ku Kyagulanyi ekisooka abazungu baatuukadde tusalirawo ensonga zaffe za Uganda nze njagala abanyolo mwenna mwe abanyolo bagambe nti nostusima amafuta singa abanyolo beegugunze ate abazungu tusobola kuleeta nsonga y'environment ng'ebibira byonna emigga gyonna gitemeddwa gisaanyiddwawo kusege amafuta gano gagenda creating emirimu emeka otegera tulina okutunuliramu ye tafaayo kubanga Kyagulanyi yasinga obugagga tewali munnabyabufuzi mu Uganda mugagga nga ye nakugamba wano buli mubaka alina mu 5,500 buli mwezi zigenda mu account nakugamba baba wa milioni 2 buli omu yalina omutemako milioni 10 principal yes you get it nakumyewo mbadde nawumuddemu kanda kumyewo woli yes nakubuzo namalako ate namalako nnyo mu mwezi gumu nabakuba ne mbafulumya mu mwezi ogwo okay katono nnyo still era tugenze nnyo tulina bingi ebyokwogera ontwala nnyo Mwami Gashumba but today wali kuteeka lino erya Muhammad Nsereko still Mwami Kyagulanyi yakomentinze n'agamba binnyo talaba kuteeka binga lino ate abisoma abimanyi agamba bano bansereko bakozesebwa kutuulira ddembe lyakweyogera ery'Abannayuganda ekisooka akaseera kadde katuuse gavumenti ebeere enkambwe ku biki ebigenda maaso yes gwe bw'oba omanyi togenda kukozesa social media kumenya mateeka lwaki otya etteeka tinyenfuza yakyogerako gye tinyenfuza yagamba abantu nti mufune ebisi mu nnyumba mulinde abatemu omutemu bwajja mu nnyumba yo mulage omu ku basirikale n'agamba nti gye tinyenfuza ekigambo ky'okozesa kibi kikunga abantu okutingana n'amubuuza gwe omanyi togenda kujja mu nnyumba yange kunziba oba kuntemuliramu lwaki oŋŋaana okuba n'ejjambiya yange mu nnyumba ffe bakitaffe twakula balina amajambiya balina bino ebimundu bisasirimu balina n'amafumu okwerinda oba omanyi togenda kukozesa tteeka lino bubi lwaki olitya ate n'ekirala kyova olaba tulina omulimu gw'amaanyi etteeka pulezidenti anaba liteekako muki mukono ekyokubiri ne banaaba litaddeko mu mukono tebajja kukwata ku ssaawa 4 bakutwale luzira olina okuwoza abakuwabidde ne bakakasa nti ebigambo bye wakozesa byali bikuma mu bantu omuliro ekirala jakana ensi bw'etuuka nti omuntu atuuka okugamba nti genosali musale yafa ensi nebeera ku bunkenke omuntu n'abika Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'abika Lord Mayor n'abika President Museveni oli n'agamba mu freedom of speech mu ddembe lyo yes ddembe lyo okubeera omusiru kasita obusiru bwo busigaza nkiddamu
dembe lyokubeera omusiru kasi obusiru bwo busigaza. The unfortunate part y'obusiru singa obusiru bwali bugenerating income Uganda yali badde nga America. Ate bw'oba omanyi nti oli musiru ate mba nkuvumi okujjako ng'omanyi nti oli musiru bw'oba omanyi nti nkuvumi. Maama wange yankubira simu ze simanyi bungi ku Ssaabasajja Kabaka. Mwana wange byempulya bituufu. Kabaka wa Buganda masannyalaze. Ne babika President Museveni ne bafuna ekisajja ekiri Bungereza eyo ne kivoisinga n'eddoboozi. Ne balagamu ne ka coffin mu nga bamujja mu ddwaliro. Kati ogwafembeyo gumanyi sale. Nate kyaddemu ekirungi ekya sale. Bulijjo tugamba bano abanene mu gavumenti ti hate speech ne social media ebadde ekozesebwa bubi nga bagamba ebyo tibibakola tibibakwatako. Kino ekisajja bwe kyabika General Sale for the first time General Sale yalabise ku mukolo gwa muwala we mu buli wantu akakasa abantu nti ndi muki ndi mulamu nagati lumbuye bwe newe mwagale ncha mufuna. Yes bambi ku mbaga yabaddewo ku Saturday General Sale nze saabaddeyo ne ku video twaje tufuna ng'ayagala ng'abuuza ne batalina kubuuza akakasa nti akyali muki mulamu. You get it? So they are waking up also. They are waking up. Nega fe twakibagamba dda. Tewaliwo ekizibu. Kankubulire. Tewali nsejja kulaakulana Museveni yaleeta tegikyali mirembe. There is no way buli muntu wajja okukola kyasanga. Actually ku page yange I think on Wednesday tugenda kupostinga ebifaananyi by'abantu abali wanted. Ngani abaagala. Police banoonya. Era bamwadde baspreadinga gospel ya hate. Police banoonya. Ngabana mawulire bantu ba individual. Ne bwati teri muntu ali waggulu w'amateeka. Kagame yagamba e Rwanda nga tonna bafuuka munnamawulire osaka kubeera Rwandan. Oba oli munnamawulire oliki kasita o getting involved ku social media ng'okunga obukyayi ku bantu abamu babatuuseeko obulabe rights so zikugibwako n'okwatibwa. Tugenda bipostinga abantu abanoonyezebwa ne reward zigenda kuteekebwawo. Okay. Nalugwe n'okummulamu nti bwe babanga si bamenyi b'amateeka era nga tebagenda kusaasaanya lwaki okyeteeka ku social media ne ku online awulira waliwo nga nkwanako omuwala kambikubulire omuwala saakimanya nga banjogerera buli kabi nga bwe ndi omulwadde biki ebyo byonna era waliwo n'omuntu yamukwestioninga be careful with that man he's sick awulira nangamba Frank nkwagala naye twalibadde tusooke twekebeze ne mugamba njagala okyuzinga eddwaliro lyonna lyoyagala of your choice togamba nti nze nkusalirawo era tombuulira ddiro tunagenda ffe test ngwako bugwi tugende nga ngwako nti Frank man let's go for the test nga tugenda batugamba eddakiika 10 naye namugamba nange bwe tuva mu test ekiddiro beera okikola ki ne tukkiriziganya tiba tuva mu test tugenda namboole nakkiriza kakati ne tugenda batuwa eddakiika 15 ffenna ne batwetera rizaati zaffe beppa nebazituwa nga Allah kyatutaasiza nga tukyali balamu. You get it? Gwoba oba omanyi toyagala kukozesa social media kuvoola abantu kusiga bukyayi lwaki otya etteeka bw'oba omanyi toyina misango ku CPS lwaki DPC bwakuyita tokola ki togenda bw'omanyi oli mulwadde oba toli mulwadde lwaki okyogera President akyogera nnyo ali akakoko nga tiyakabbye ali amagumba akasuka muki mu kompawundi nakino bwe kiri nze neewuunya mmanyi abantu abakoze ssente zitamanyiddwa ku social media eno positively nga they are earning a lot of money ku social media naye ate ne wabeerayo abantu nga bo kye bakeera okusiga hate ate nze kankubulire nammwe abali ku social media the mere fact nti oli ku Facebook oli ku TikTok ondaba ate gwosinga obutumbaavu oba ogamba nti nze sitegeera oba sitegeera lwaki ondaba why are you following me okitegeera no bwe abakungu byayogera kibirimu magezi ne Gashumba radio 4 teekako endala simple nza kakati teri very good at communicating government eri mu buyinza ebitongole byayo byonna ebirina okwogerera byekola tebikoze kimala okuva European Union bwe ya threatening ebintu ebyo
bavuddeyo ne boogera n'ebintu byetadde tutamanyi abawulebyo nti bagenda ku making endagaano public bazitaddeyo nadda okitegeera so nze amagezi ge nali badde mpa gavumenti ministry I think ya energy n'ebirala balina okuvaayo ne babuulira bannayuganda projekiti eno egenda kugasa etya bannayuganda bameka bagenda okusengulwa n'ebirala bwe mutavayo ne mubyogera bano abajega bagenda kukozesa okusirika kwammwe babyonoone ontegeera ndowooza bwe mutavaayo nakyogedde dda nti omuntu successfully bw'alimbira ebbanga eddene nga tiwali eyavaayo kulimbulula abantu babiriivinga byalimba Napoleon Hill ekigambo ekyo yakyogera so it's very very important nti gavumenti eveeyo ennyonnyole projekiti y'amafuta gano bannayuganda bagenda kufunamu batya environment assessment eri etya n'ebirala bwe mutakikole ng'abalala bakozesa okusirika kwammwe nga balimba yes wabali kampite mu bubaka bw'abantu 075602505 mwami Frank Gashumba mulide omuvandimwe Sabavandimwe oba omuvandimwe omuvandimwe kungu lwaki bakuyita Sabavandimwe ekirala kigambo ekyo kitegeeza ki Sabavandimwe kiba kitegeeza nti kabaka w'abavandimwe abavandimwe kitegeeza abavandimwe Banyarwanda yes abazaliddwa mu Uganda buli munyarwanda azaliddwa mu Uganda abeera muvandimwe okitegeera nalabyeko Haji Nadulinga gati gwokulembeddemu okutandikawo ebika and I'm using his words verbatim ate Haji Nadu naye kakimutegeeza ate no respectinga nnyo omusajja oyo lwaki tomunoonyaako oh my god wali ompuliddeko era yabuuziza nti yali azzeeko ewange ne mugoba lwaki ngende ewuwe nze yali azzeeko ewange ne mugoba lwaki ngende ewuwe lwaki nze tokuba kalangu nze ekisooka radio 4 ensensuze nekikomika tenyeza musanvu radio 7 radio yabejiko Gashumba yazze kuona ne mugoba sigumusa ebiri nga nsinkana naye namusinkana kone ku radio emwe ekayunga eyo musajja mukuru mu respectinga bintu bisatu baki mu respectinga emyaka gye oyo senior citizen era bwe ndaba abantu abavuma president Museveni mu myaka gy'alimu kikulaga abantu abaakula nga tebakuzibwa sisobola kuvuma oba kuvoola muzeeyi Nadduli okiwulidde ekyokubiri mumanyi ku myaka gye ali informed ontegeera so simunoonyangako naye namuweereza obubaka naye bw'aba ayagala munoonye tusobola okubaako etusinkana ne twogera ebisingawo naye nga muzeeyi Nadduli okimanyi bulungi emyaka n'ebisiibo gye tumaze mu Uganda muno ate baŋŋambye mbunono gwe twadde tusibye mbuno omukyala afumba ettooke mbunaye muvandimwe Jakana Nadduli waliwo yabiŋŋambye sinabbikakasa gwe mwabadde musibye siffe twawaaba siffe bacomplainants siffe bacomplainants situkirumamu kinkakatako namukwatako ne mukuba ejjinje ate ffe tulina ekkooti nnyingi waliwo ekkooti waliwo gye tuwaaba mulina gye mu kkooti nezitali sivo tugenda ne tuwaaba ne twegaya bajjajjaffe abaatusookawo bino bitulemeredde kankwe ku bantu mwami Frank Gashumba message zinzita wano mpitirivu nnyo nayinja ziyitamu bawe n'ennamba yange ya mobile money baweereze ku ssente ekyase message kyokka tekimala ne mobile money kungu balina abantu bange ab'eŋŋoma balamusizaako nyo mwebale ŋŋoma munnakaseke waliwo aŋŋambye mbu wabula musajja gwe omanyiira nnyo lwaki ondaba va ku tiktok account yange bantu baleke mwami Gashumba wanage kungu ajebaliko nze ambassador Aminane Rweza Mukayembe ne Kabaya kwetuli message funze mugana wange onagamba I like Gashumba's political maturity kwendi nambuya Maimuna FDC alimbale oyo honorable councillor alimbale yomuna FDC thanks for the program Cuthbert message yo najisome Cuthbert kungu we bali kuweereza nze Rwani Ka Solomon from Nakasongola Mulonzi Gashumba mutuufu byayogera thanks for the show I am Kawamala Francis from Masindi sending regards to all Noop diehards. Gashumba is talking about tolerance. Have you ever seen a drone picking an NRM supporter? Amahura Masindi naye Gashumba oduka speed nyo
Good evening, Kungu. Thank you so much for hosting my mentor, and indeed, I'm enjoying the show. I'm Lord Councillor Dr. Wananda Tom Kennedy from UPC, Lubaga North. Mubuze. Aliwa. Oyo agambye mbwali olabye drone peaking. Ahura. Oba Museveni akwata batu mukundi bakayihura. Bakazini. Obuza bo bachi binachi. Olaba omuntu ameze empologoma. Ate gwe akamyu. I'm Stephen in Masinde. I do appreciate you and your presentation, Mr. Adam. My question is, all opposition, they agreed, okay, they agreed to work with President Museveni. Irene Sanyo Agambia, we are tuned in from Masindi, Webare. Kungu, thanks for the show. Naye, I love Gashumba more than Henry Tugume. Okay, I'm Henry Tugume. Webare nyo. Alika weweta wali kupumpi ne barracks. Inze living echinubi Kungu webare akuwereza bambi tusimanye mperezayo webare. Thanks for the show. I'm Edmond Kisabagwa Hoima. The government has its hidden agenda. It just wants to steal. I like that gentleman. Thanks for hosting him. Okay. Bunyoro leaders praise President Museveni because they fear him instead of addressing our problems. Siraje Chirasa. Kungu, thanks for the program. Moses Bujumbura Hoima, I am listening in. Webare kuwereza Gwanga. Now, what are those members of parliament for? I am assalamu alaikum. Alaikum salam. Fe chagulani tetuina chetu mubanja kubanga. Tanakwata bukulembeze tubanja mwami Museveni. Abantu achabaleta mubunje Masindi. Ate no tali bukwata. Abantu achabaleta mubunje Masindi kwali kulia. Jafari ali apart. Uganda si Pride Theatre oba National Theatre je muzanyira comedy. Albert PSG Chirinya kavule kwetuli. Kungu, thanks for the program. Mr. Gashumba is true. Every politician works for his or herself and family. So as Ugandans, we should work for our daily life. I'm Brian K. Ndalaji. I am Natumanya Edmond, tuning in from Masin Town. Indeed, what that man is talking is true. Politicians care about their stomachs, not electorates. These NRM leaders, they know only their stomachs, and yet we send them to help us. But no help. Murunja Lihoima. Nagamba, this Uganda of ours, nowadays, it's for God and my stomach. Mr. Gashumba is very correct. Bobby Wine vameka abafa kululwe valabirira ababwe for God and my family baguma chikada kakumiro. Bine bizimbe bali mu kuzimba munabira bamujja kokiriza. People of Uganda take care of men like Gashumba. Chris Ali Chinyara. Kungu webale obwereza ate tunayogererawa nga neba MP baffe abatuuke wa president nga nabo tebatumanyi. Omuntu atulumirirwa okuba mu bwava. Okay, Richard Ali Masindi. Amwami Frank Gashumba nze gwenda bakonga muna NRM omugezi. Gashumba siwa NRM. What is this? Nze mpagira ye mukene siriwe NRM. What you get for the first time? Yes, nze mpagira nyonyo. Owagira je no muhozi kaineruga. Mpagira je no muhozi kainerugaba. Okufuka president wa Uganda. Kiddamu muwagira. Tugenda kumulonda. Tugenda mumbira izi. Dr. Besija amuvaako. Dr. Kiza Besija tugamba akalulu kokka tekasobola kujjako Yoweri Museveni. Nga toyina mundu forget ekye Uganda. Ekirala mwenna abakunga obukyayi ku Banyarwanda kyemukola temukimanyi. Anti ulira fenna tugenda kwekolamu omulimo tulonde to protectinge anatukuumira mu ggwanga muno. 1980 Chris Rwakasisi yateekawo embeera egoba Rwandan refugees mu Uganda. Yali takimanyi nti abakunga kujoininga Museveni mu nsiko. Owulira omuntu yenna akunga obulabe ku Banyarwanda obo bagoba kufuna muntu anaba protectinga. Kunonyo kubalowooza ayimirira naffe. Yes. Olumo ojja kuwagira omuntu ani anamprotectinga n'ebyange. Bidandisa siwe yagamba oinake wekoledde londa Museveni. Londa ki? So gwe bwokulindako bwokunga abantu batuuse ku obulabe ku Banyarwanda ffe tusinga obungi wa tuli milioni 11. 11 million. Abanyarwanda. Yes. Nebo tugamba nti buli Munyarwanda gyali tukwetaaga.
obwo bululu bukufuula president gwe kungu muli mukubakunga nga Lwakasisi bwe yabikola mu 1980 abanyarwanda tebalina option bagenda mu nsiko ne bajoininga Yoweri Museveni ne bawamba mu 86 ate n'ekirala okuwamba Kampala tiyali Christmas party mu 86 okuwamba Kigali mu 1994 tiyali wedding day okuwamba Kinshasa tiyali birthday so abantu be mujokinga nabo fe sibe banombu gali ku nsalo fe agaffe tugeduumirira agaffe tigaba ku nsalo akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi. Olagambye kungu, good evening ndugu, greetings to Mr. Gashumba. If we can't have or raise better people in the community, then we can't have better leaders. When you do a simple research, you will come to know that most of us are either fathered or mothered by Banyarwanda. We need, as a country, to sit on a round table and ask ourselves, where did we go wrong? Beyond Ala Gideon, youth chairperson, Kira, municipality. Bruno Maxwell, Alintebe, Agambie, thanks and for the great show. I salute Mr. Gashumba. I am here in Namlanda. I'm enjoying the show. Onagamba, Fred Alibulisa, Agambie, we are tuned in. Whoever in your Miami, Fred, I never know Ebulisa. Onagambie, Gashumba, Amuyigideko bingi nnyo mu show ya leero nini Fred. Bwakugambye. Topiste Ntebe, Jambo, webale nnyo. Munamawulire Charles Mwangusha. Akuva ku NBS TV Jambo, webale message yabye. Oyo mwagala nnyo. Kati olaba Mwangusha bamuwa akalulu. Wabwe. Bakamuwa. Nedda. One of the best brains Uganda zererese. Bakamuwa. Tebakamuwa. Zekyovula asinza bigendamu. Ekirala nesobola kujogebwa balonzi. Sisobola kwesimbawo. Abantu ngate bakusaba wachifranga sisobola ekisooka ababaka bebagala nze mbiina bibagala obitegedde amamotoka ngayina amafaamu ngayina bibagala mbiina kikyenjagalayo ulira I can only join parliament singa tewali asasulwa musaala nga voluntarism bwanachewa awogenda ngenda kubamba ngenze kolera abantu nebino nti tugende tuyole n'emikono gyange abaliyo bakugamba twagala kuvaayo abali mwezi ne weebuuza ono yayitawa abali mwesa bagala wali mukwano we gwesijja kwogera wano wa Nuupu wamaanyi nnyo muyivu, one of the best brains Nuupu Zeina yaŋŋambye muganda sifuna kyakola Lubaale yasalawo omutwe kwabeera Lubaale wa Nuupu ali ku Kyagulanyi tunakola ki Lubaale wa Nuupu ali ku ki Lubaale yasalawo gwe yakwata nze ngangenda mwebe Gashumba nowe nzire wakitange n'enneme mwanyi sisobola ensi yonna ngitambudde. Jambo kungu mu birubben eddoboozi ly'abavubuka ebulenga mwami Gashumba olwaleero ayogedde amazima nebale nnyo ate ababaka abo nabo balaba mubasaasira mubasabiriza buli lunaku ababaka bambi n'obusente bwe babawa obutono bwonna ne mubasaba omubaka alina okuziika alina okwabya olumbe buli mukolo sente azijjawa ate mu Buganda politics ayononese nti okulonda okubeera omubaka osolo olina okuba nga oziika nze nasoma byakuziika bantu no sibigenda mu kasome ku message z'abantu kungu thanks for the show but Mr. Gashumba is over talking about Bobby Wine ever since I started following him 70% of Leero is about Kyagulanyi. Dr. Emerson from Gulu City. Dr. Emerson njagalo gye n'amaloboozi bwe nali muwagiranga ku bubaka kati singa mbadde mpaana Kyagulanyi singa ekiri okwo Gashumba muna Uganda Gashumba ategeera nnyo bye kwogera mazima nonsense bwe njogera bye mwagala mbolo sitegeera bye njogera bye mutaagala kuwulira sitegeera amaanyi gannakubisa Yoweri Museveni n'NRM ojja exposing kati gali gwammwe kati ogatunula emundu zitunuze eri amaanyi gonna emundu zalinga zuluwa Museveni kati zikubawuli wa muzikube NRM ne zikube FDC ne zikuba Nuupu kubanga Nuupu ekijikube yatusuubiza eggulu ku nsi bitajja netugamba entebe mu ntebe we are moving a dictator tuliyambala engule ababaka ba Kyagulanyi engule bajambala individuals engule bayambala I thought it's work in progress wait tewali kaluka lijja Museveni wano okay Ugandans there to be inspired and